First of all, mwami Kabuye Boston jebaliko amanya agange nabadde nga sirikidde naye kati ngenda gwogera bampita Suneria nga nsinzira wano Kampala Uganda. Naliko ettaka eyo naliyoko era emboozi etambula olwaleero egambibwa nti Ismail bafunye looya oyo Morati mubbi muzibu. Morati mubbi muzibu. Morati si looya. Morati beba bandeti b'ettaki abeera taxi mutavaayo abeera muganga sita z'aba Nigeria ye wadiru Morati yatandika bwati nga yafunira abantu residency permit eyo ettaki ejibayite taximu jasinzira esenyoti era basangibwayo nakati kyenyinza okugamba olwaleero omusajja oyo Morati tali legit wabula Bannayuganda baagala okubba gino emitwalo 7,100 Anzalet setimba seti yabule emira yekolodde ka audio nakawulidde ke yatadde mbusemanyanga Lumbuye bwabayirayo mutwalo gumu bannange buyaye ki Lumbuye ali mu custody kyeyo esaba mutwalo gumu ze sikiwuliranga nako mu government ne bweba yagweno je tubayiramu ya kijambia osegede omuntu okuba mu komera nti atasasula muka gwakola ki gwagira yensonga lwaki olwalero nesoboddeyo nga Suneria okusobola okukola ki okulwanira eddembe lyange lya Mr. Lumbuye bwe ziba video tujja zikoona kyenyinza okugamba kuba Lumbuye amanyi individually amanyi nganze pato mumanyi naye amanyi Anzalit setimba seti yabule amanyi bulungi nnyo uncompetent masinzire ettaka abo bagamba nti bali ku group tujja kubaatula mwekwese nnyo kino ekintu kyagenda dda public osegere mutandise okuleeta abo balooya b'ekisiru osegede Morati mubbi wa ganga sasobola na kukiriza nti lawyer wawa pato leero akoze posti nakirifyinga n'atulaga nti okay gundi zonna zitaliko hashtag eza pato byonna bya kiyaye video tujja zikoona tujja kuvayo live tuwa obubaka bwaffe tetugenda kuwaayo sente waakiri bwe muba temutulaze Lumbuye sente tujja ziwa famire ye tujja ziwa abaana be bazadde tuina information sawa zino je tusirikidde sawa zino nga nina omuntu gwe sigenda ku exposinga kubanga mukwano gwa Lumbuye nnyo gobadde bakola business kati tetujja kutuukayo njagala kugamba buli awulira ka audio kan amanye nti Mr. Lumbuye mumanyi Anzalit setimba seti yabule emira yegolodde mumanyi nenga be bantu abafubitise muguno omuvuyo sawa zino omuntu bwaba asaba sente naga nti lawyer asaba zino sente lawyer zino asaba zino sente amakomera g'ettaka waliwo abaana mbaddeyo kino okugamba kuva ku ground nti bakusibira mu komera ly'ettaka bakuwa kaadi eriko eddakiika 5 n'eddakiika 10 okuba buli ensi yonna gy'oyagala osegede gy'otasobola kaadi kuba ndowooza mu bwengulu eyo simanya ku planet endala ne ku planet earth one bakuwa kaadi ng'ekola ki ng'ekuba buli wamu mulekerawo okutulimbalimba okudda wano ate ne mutandika okutonnyesa emitima olw'okubanga Lumbuye tumwagala nnyo mutandika okugamba nti bannange bw'aba talabiseeko looya waawo oyo Morati omubbi omuzibu omuyaaye mukenkufu Morati mumanyi mulabyeko bandeti be basala abantu ebisettaki era buli omu akimanyi ne bw'obuuza baana b'ettaki lwakubanga batya okwogera batya okusazaamu pameti zaabwe na bekyo abantu okubalima empindi ku mabega lwa nsonga nti ettaki teriyo ssente ziri awo z'amaanyi osegede abantu bali awo era ennaku ebayonka bugolo kakati baagala sebo kugijumikira mwene embeera olwokuba balya ssente temukkiriza kanso wameri era tukwebaza nnyo kanso wameri tukwebaza nnyo lwa nsonga nti gwe entegeerayo kanso wameri nze omanyi tubadde mu bintu bino naye waliwo kanso waayogerera n'akola statement omusajja oyo mukozi nnyo kyenyinza okugamba so katulindeko tulabe ebintu ebisobola okuveera mu sosi yennyini ng'okuva ewa pato n'okuva ewa kanso wa meri oba muwadanko nnyingi abo abantu basatu be tuba tusitiikingako mwebale nnyo mwebali ddala kulwa Katonda n'ensi yange ensonga lwaki ntadde audio eno ku lw'omulwanizi w'eddembe Lumbuye Fred Kajubi